Mugamba mutebagala balungi abeekumi n'okusenga 5256 mbaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubira muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku ngeri gy'osobola okumasaajingamu ku binege by'omusajja. Bantu bange muyige okumasaajinga ebinege. Nabagamba ku mubiri gw'omuntu kuliko ebitundu ebimu bye tutatwala nnyo nga byamakulu oba bye tutafaako, naye ng'ate bye bimu ku bitundu ebisinga okubaamu obwagazi oba bye bimu ku bitundu ebibeera very sensitive ku mubiri gw'omuntu singa oba obiwadde obudde. Kati nga ku mubiri gw'omusajja amanege ago ogalaba. Okimanyi nti bye bimu ku bitundu omuntu byatafaako, byatawa yadde obudde yadde okubuuzaako yadde okugamba nti bannange nga tobifuddeeko yadde. Naye ng'ate ebinege ebyolaba bye bimu ku bitundu bakye ekimu ku kitundu ku mubiri gw'omusajja ekisobola okubeera nga kimulalula leki nga bw'omukwatako bw'oti awulira ng'afa, nga bw'omukwatako n'okiweweeta bulungi omukira gwerega gwonna ne guggwayo. N'omusajja ne bw'aba ng'ava kuzina bino bye babazina n'agwa n'alema okudda engulu, omukazi amanyi okumasaajinga ebinege oba amanyi okuweweeta ebinege tasobola kulemererwa kubeera ng'ayimusa omusajja oyo. Poziko ng'omusajja aliko ekizibu. Akakodyo akasooka ketugenda okukola. By the way, before even we go mu bukodyo, ng'ona amasaajinga ebinege by'omusajja nze mba nnyumirwa nnyo ebintu bino ne tubyogerako ne mmanya nti ninza obutakyogerako nawe directly oba ne nkubuuza like in a direct format ne nkugamba nti naye hani wandyagadde nkuweweeta ebinege kale ne woba oyagadde. You can do that if you are comfortable with it. N'omubuuza nti what do you think about okuweweeta ebinege oba okukwata ku binege, cause abantu abamu tebaagala bakwata mu bifo ebimu ebiri very sensitive. Ebinege biri very sensitive ku mubiri gw'omuntu. Kati alinza okuba tayagala bikwatamu. Why? Because any slight mistake osobola ate okumuleetera pain instead of essanyu. Nti gulinga musino kasita ogutekako pressure oba kasita ogukwata obubi gukuluma. Gulinza okuluma n'otaddamu yadde okwagala omusajja oguteekako engalo ze. So n'ebinege bwe biri. So kwa omubuuze olabe. Wemba mukkiriziganyiza nti ali fine nakyo osobola okumubuuza oba yandiyagadde omunuune ku binege n'okukozesa engalo zo. Nakyo n'owulira kikyalobooza. Oba tuyagala mubuuza direct nti nze munnange senga nswala like I cannot bring myself okugamba omusajja nti kino oba kiri, then it is okay. Kyokola kyangu nnyo. Osobola okukireeta mu fomu y'emboozi n'omubuuza naye kambuuza ekibuuzo. What do you think about bano? Manyi nina ebintu bye nawulidde ninayo gye nabadde nga nsoma. Mpulira senga omu ng'asomesa nti simanyi ebinege simanyi biki. What do you think about it? Like wandyagadde omuntu okuwe oba kikyolobooza ku muntu aweweeta omuntu ebinege and all that. Kati waayimiridde oba engeri gy'akuddamu yegenda okulaga ekyokukola nti ayinza okugamba I would love also to feel it oba naganze saagaliza ddala muntu ankwata ku binege n'omanya. Oba si kyasobola osobola omubuuza oba osobola omugamba nti kandabe kinvudde mu mutwe engeri ekisobola okifomaatingamu naye gwe osobola okugiyiya engeri omusajja gy'osobola omutandikamu n'olaba alobooza ki kweyo embeera. Bw'olaba nti naali fine nayo then you go ahead. Oba si kyosobola okusalawo obutamunyega like you just surprise him mu buliri n'olaba reaction ye. Otandika mpola bw'olaba nga yeekanze oba nga tayagala like ta reacting properly ng'okireka oba ng'okidropinga. Kale tugenda mu bukodyo bwe tusobola okukozesa okubeera nga tuweweeta ekinege ky'omusajja oba ebinege. Ebinege biringa mipiira ekyo ffenna tukimanyi. Akakodyo akasooka osobola okuzannyisa ebinege ebyo ng'olinga ng'omuntu like ng'amazzi agadduka. Amazzi agadduka I'm not saying that ogenda kwata amazzi ogayiwa ku binege by'omusajja kubanga mugenda kubeera mu buliri. Omusajja osobola okumuva emabega oba osobola okumuva mu maaso. Position yonna gy'osobola okweteekamu ng'osobola okuba nti okapinga ebinege bulungi ate ng'oli free okuzannyisa engalo zo you are good to go. Alinza okuba atudde ku ntebe, alinza okuba ali ku buliri, alinza okuba yeebase, kyonna kikiri. Okwata ebinege ebyo n'obikapinga oba n'obituuza mu kibatu kyo. Bw'omala okubituuza mu kibatu kyo okozesa ekibatu kimu n'oteekamu ebinege bibiri oba kimu kyonna ky'osinzidde oba ky'oyagala. Waliwo abasajja balina ebinege ebinene naye banga si binene nnyo osobola obiteeka mu mukono gumu. Kati n'otandika okubeera ng'omuntu akutte akapiira n'otandika okukazannyisa mu ngalo zo like nga nkasindika nga bwe kadda nga kayita mu mukono gwange naye nga ninga omanyi ng'ejjengo ly'amazzi we libeera ne lijja ne likuba ne liddayo ne likuba ne liddayo. Amayengo ago ag'oku mazzi we gajja nti gajja ne gaddayo ne gajja ne gaddayo. Bw'otyo bw'obeera nti obeera nga ejjengo le kubanga omuntu azannyisa ebinege ebyo naye nga like obisuuba oba ŋŋambe nga bw'olaba ejjengo ly'amazzi
bwotyo oba kyekyo ekintu ky'obeera okola. Ako ke kakodyo akasooka. Ebinege ebyolaba jjukira bibeera obeera gentle, you don't jujujuju, no, obeera very gentle ng'okikola. Kati olina engeri gy'oba omuweeweeta oba birina engeri gye biba byekuuba kuno ku mukono gwo, n'awulira ennyonyoogeze, n'awulira n'obuwoomi obw'enjawulo. Akakodyo akookubiri k'osobola okubeera ng'okozesa, kano ko kangu nnyo nti n'omuyiga oba ne amateur asobola okubeera ng'akakola. Naye mbeegayiridde tulina okubeera gentle. Omanyi kye bayita gentle? Gentle ye mu Luganda nkibagambe nti obeera mwegendereza oba bakyo kale tobeera aggressive, kale tokikola n'amaanyi, okikola omanyi ng'akutte eggi nti saagala lyatike. Kati kitwale bati olinga ng'omuntu akutte eggi ng'olizannyisa naye nga toyagala lyatike. Olina okubeera very very gentle nga gye nkomeza. So bw'omaliriza okukola ekyo osobola okukola akakodyo akookubiri ko kangu nnyo. Kakodyo kano tukakola tutya? Kano ko just okwata mukono gwo n'okwata ebinege by'omusajja ne bw'aba yaakamala n'obw'aba nga oyagalidde engulu nemba mulimu kweweeta n'obikwata n'obituuza mu mukono gwo. Bw'omala obituuza mu kibatu kyo then n'obinyiga gently. Omanyi like onyiga nga bw'ota, onyiga nga bw'ota, onyiga nga bw'ota. Kati ebiboola ebyo birina engeri gye bibeera bikola nga byekuubako. Obuwoomi obwo bw'aba afuna nti oba ozannyisa binege bye aba agenda kunyumira, but tonyiga like chu, no, ojja kwabya ebinege by'omusajja aleme kubeera ng'azaala. So mpola mpola, onyiga mpola mpola, omanye mpola empola, like n'onyiga n'ota, n'onyiga n'ota, naye nga naawe by'onyiga owulira nti biwooma oba omusajja bikola ki, bimukolera. Akakodyo namba 3 k'osobola okubeera ng'okola. Omusajja omwebasa bulungi nnyo n'atunula waggulu. Bw'aba yeebase ng'atunudde waggulu asobola okusimba ebigere bye okwanguyiza embeera. Bw'amala obisimba kati ogenda kumudda mu bigere ofukamire bulungi nnyo okwate omukono gwo. Waliwo akalayini kano akali wakati, olaba ebinege we bituula n'ojja eno ewava namba 2 oba ewava obukyafu, waliwo akalayini ako akaliwo. Kati gw'otandikira kalayini ako ng'otambuzaako omukono gwo mpola mpola bw'oti n'ojja n'oyita ku binege n'oddamu n'okkiriza omukono n'oddamu n'oyita ku binege ng'oweeweetawo buweewesi, like olinga omuntu arabingawo oba what is rubbing, like asiigawo ekintu. Kati omukono gwo osobola okugukola mu circular motion, osobola okugukola nga just oyambuka nga bokkirira ng'olinga omuntu asiigako ekintu kyonna kyonna naye nga tewali kyosiigako, but make sure engalo zo teziri rough, ziri soft. Ate n'ekirala oteekako na bagamba tufunangayo ka oil akabeera mu kisenge kyaffe katwanguyiza ebintu nga bino. Oteekako ka oil kubanga okozesa engalo eziri dry zirina engeri gye zisikattira ku gundi ku kipiira ekyo ku kiboolo oba ku binege n'obeera nti togenda kubeera ng'oyitako bulungi. So omuweeweeta bulungi nnyo bw'oti otandikira ku kantu ako koolabaawo ako kalayini koolaba abantu abasinga nammwe era temukawa budde, naye ate ke kamu ku bitundu ku mubiri gw'omusajja ebikyasinza okubaamu obwagazi. So omuweeweetako mpola mpola omusajja n'abeera ng'awulira obuwoomi. Jjukira oba oweeweeta ebinege ng'ate bw'oweeweeta n'akalayini ako keŋŋambye nti kalimu obwagazi. Akalala akakodyo k'osobola okubeera ng'okozesa, osobola okukwata ebinege by'omusajja, in fact kwata engalo zo okwate ekigalo ky'ekisajja n'olugalo oluddirira obeere ng'abigatta wakati obeerawo ne kabboolo si kyo, naye kino ogenda kikola ng'olwedde otadde omukono gwo mu binege bye nti ebinege bigenda kuba birengejja eno mu kibatu kyange, kati nga wano waggulu wano ebinege ebitandikira nze wendapinze oba wentadde obugalo bwange, ekigalo ekisajja n'ekigalo ekikiddirira, then okwata n'obanga asika ekinege ky'omusajja mpola mpola osika ng'ozza wansi. Please tosika binege bw'oba omanyi nti byenjogera tosobola kubikozesa bwegendereza tobikola kubanga ate ogenda kumulumya tajja nakuddamu kukkiriza bikwatako. Bwe tuba baakumuggyamu like bwe tuba nga twagala mumukolera binyume olina okubikola ng'oli gentle, olina okubeera nga weegendereza, tolina kukozesa maanyi. Gw'oba omanyi nti nze ebintu ebyange by'amaanyi sisobola kwefuga, dia bireke tobikola kubanga ojja kuleeta bizibu bya bwereere omusajja omutta amaka ge. So osika bulungi nnyo ekinege ekyo mpola mpola, omanyi okukisika ng'okizza wansi mpola ng'okizannyisa mpola mpola nga bw'okizza waggulu mpola mpola bw'okizza wansi bw'okizza waggulu, omusajja ajja kuwulira obuwoomi ate ajja kubeera ng'anyumirwa nnyo mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Ekirala ky'osobola okubeera ng'okola oba akakodyo k'osobola okubeera ng'okola kano osobola kakozesa mu mwago singa oba oli free mu nsonga z'okubeera ng'onuuna ku binege. Bayinza nga sina bagenda ku ngeri gye tusobola okubinuunamu. Wali we tuba tukozesa engalo zaffe ekyo kasitayira ako oba akakodyo ako osobola kakola ng'omusajja ayimiridde oba ng'omusajja yeebase. Tosobola kakola ng'atudde kubanga kaba kagenda kukaluza. Tolina ngeri gy'ogenda bisika, birina okubeera nga bihanginga eno mu kibatu kyange nsobole okuba nga mbisikamu mpola mpola. Mu luzungu tukiyita tagging, omuntu akitegeera
kuntegeera asobola okuba ng'ategeera kye njogerako. Then tudde ku kamwa kaffe. Osobola otya okukozesa akamwa ko n'obeera ng'omusajja ono omustimulatinga oba ng'omumasaaginga ku binege bino. Okwata bulungi nnyo akamwa ko osobola okikola ng'atudde, osobola okikola nga yeebase, osobola okikola ng'ayimiridde, wona kisinziira we muli oba kisinziira kyaliko oba kyemwagala okukola. Okwata ebinege ebyo otandika onuunako mpola mpola then n'osika obyawula, birinza okuba biri mu kisaka kimu naye obyawula n'osikako kimu n'otandika okukizannyisa munda ng'okimasaaginga then n'omala n'osika kipaati ekirala nakyo n'obeera ng'okimasaaginga one by one. Bw'obanga oli comfortable nti wokkiririzaamu osobola oteekayo bibiri kiri fine. Naye olina okubyegendereza. Abasajja abasinga tebaagala bakwata mu kifo kino oba tebaagala baweeweeta binege yadde n'okubinuunako. However much nti biwooma nnyo binyuma tebaagala because batya abeera mu bunkenke nti n'obuwoomi buliza okugaana kubanga aba alowooza nti olinza okumuluma, olinza okumuhaatinga. Kugamba ebirowoozo abana bingi asobola okuba atagenda kusobola kukkiriza olw'ekyo. Kano eno akakodyo osobola okakola nga muli mu ssaawa gye tuyita 69 we ey'okwekomba kiba kijja kubakolera ate nawe kijja kuba kikunyumira bw'oba ng'oli muntu anuuna ku mukira gw'omusajja. Bw'oba omanyi nti onuuna ku mukira gw'omusajja then bwe biveeko olinza obutasobola kubeera ng'okikwasiganya. Then akakodyo akalala k'osobola okubeera ng'okozesa kano osobola okukozesa just osobola okukozesa amanyogo like okwata amanyogo n'obeera nga like ng'olinga agakuutako but akamanyo kanene nkeetaaga ku muntu nga oli pro nga you are not a beginner. Why? Because waliwo possibility y'okubeera nti osobola okulumya omusajja. Abantu abamu you don't know how to do it, you might not control your pressure, you might not control your pace, nosanga ng'omusajja munnange omukosezza. Bw'oba omanyi nti you can't control yourself, bw'oba omanyi tosobola kwefuga dia ebyo bireke tobikola ojja kubeera ng'ate oleeta bizibu bya bwereere. So oba osobola okuzannyisa amanyogo olaba nga bwenko kati gwe kwata amanyogo galume ku kibuno ku mimwa gye egya wansi otandika okubeera ng'olina engeri gy'ogayisaako ogenda kuwulira nti galina engeri gye gakunyonyoogeramu right. Kati eyo feeling gy'abeera afuna singa obeera ng'omuyisizza ku binege bye naye ng'oyisaako nga bwe mpisaano nti siri kwerumya sirina na kyempulira just mpulira nnyonyoogeze na buwoomi naye kyaba agenda okubeera ng'akola ki ng'awulira. Akodyo akalala ke tusobola okukozesa tusobola okukozesa ebigere byaffe. Ebigere binene osobola okubikwata waliwo abasajja abanyumirwa ebigere like nga balina kye tuyita fetish. Abo abayanyumirwa ebigere osobola okubeera bakiyita foot fetish. Osobola okubeera ng'okwata ebigere byo bibiri then n'otuula bulungi omusajja oba yeebase oba atudde kyonna kye kiri n'okwata ebinege byo n'obiteeka wakati w'ebigere byo like n'obeera ng'obimasaagingisa ebigere. Naye kino kituukawo ku musajja ng'anyumirwa nnyo ebigere oba ng'anyumirwa nnyo ensonga z'okutunuulira obugere bw'omuntu oba ebigere by'omuntu. Kigenda kumunyumira kubanga kirina engeri gye kibeera kinyonyoogeramuko. Obanga abisika naye nga w'obizza munda obanga abisika naye nga w'obizza munda ng'olinga omuntu amukola masaagi naye ng'omumasaagingisa bigere byo. Then akalala akasembayo kwe kubeera ng'osobola okumasaaginga ku binege eyo twagikola dda live gyeri wano eno kebeera ku Senga 5256 okebereko ku wali live ojja kulabako masaagi w'ebinege. Twalaba ddangeri gye tusobola okubeera nga tumukola ojja kwetaaga aka oil okateekeko mu ngalo zo olyoke osiige ku binege bye nga bwe wandibadde osiiga ku mubiri gwe gwonna bw'otyo obeera. Wabula osobola okumasaaginga ng'ova eno mu bisambi n'olyoka oleeta n'okapinga n'osika n'oleeta n'okapinga n'osika oba n'oleeta n'oyisaako emikono gyo you run your hands all over ekitundu ekyo. Oba si kyo osobola okuva eno waggulu n'ojja omukira oguleka oguyita bbali n'olyoka odde no wansi ku binege n'obeera ng'oyisaako okuva eri wansi kalayini ke nayogedde n'obeera ng'omuweeweeta bw'otyo. Omusajja ajja kubeera ng'anyumirwa ate naawe ogenda kubeera ng'onyumirwa mu mbeera y'emu. Mbaagala nnyo bantu bange mwebale kubeerako mwebale kuwuliriza mwebale kumpagira. Nsaba Allah omwaka guno agutuwe mu birungi byereere asasulemu mu sera ate nammwe obudde bwammwe bwe mumpa abo bansasulire kuba munnange nze sisobola bubasasula. Abanjagala mwenna mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.